alternative dig talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Lunaku lwakutaano mbalamusa kwena gye musinzidde okubanga mutulaba abatulabira mu ggwanga Uganda n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo mbabuuzaako nti mwebale nnyo kubanga ate n'olwaleero musazeewo ne mugamba nti kamutwegatteko. Mbabuuzaako abatulabira mu ggwanga n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo era nga nze Omumbejja Luwedde Lilian mbaniriza olunaku olwaleero era nga bwe mbategeezeza nti munnange lunaku lwakutaano ennaku z'omwezi tubala 14 omwezi tukyali mu gwa Gatonnya omwaka 2021 sorry 2022 nkozeemu ensobi katono nnyo naye tuli mu 2022 temulowooza nti ate tukyalookingidde mu 2021 mwebale nnyo mwenna abatwekuumiddeko the voltage ya program gy'oli mu kulaba era nga programu eno ebeera buli lwakutaano eba ssaawa emu eyakawungezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro. Twogera ku nsonga ez'enjawulo, twogera ku nsonga ez'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, twogera ku nsonga ez'eddembe ly'obuntu, ensonga z'abavubuka ebigenda mu maaso mu ggwanga okuno kw'otadde n'ebyenkulaakulana mukwano gwange tubyogerako nnyo era nga n'olunaku olwaleero ensonga ze tugenda okwogerako nsonga ate za ddembe lya buntu tugenda kubanga ate tutunuulira eddembe ly'obuntu embeera bwe liyimiridde mu ggwanga erya Uganda. Ebibuuzo bingi nnyo ebyebuuzibwa bannayuganda era nga beebuuza mu Uganda ensonga z'eddembe ly'obuntu zaaviibwako tezikyayogerwako ye abafu abavaayo okubyogerako mulanga gwe bakoze gulina kye gukyusizza byonna tugenda kubanga ate tubyogerako tuulakkalira mu studios negatiddwako dda abagenyi nga bwe tubeerawo wano okulaba nga tutambuza ensonga bagenda kuba batulamusaako kuliko omwami Kasule Ismail ono nate ye Mukwanaganya w'emirimu w'ekibiina kya Alliance for National Transformation mu bitundu ebyebunyoro agenda kubanga naye atulamusaako kuliko omwami Kyaguba Robert Katongole ono nate
ava mu kibiina kya NRM yali yesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'omubaka owa Parliament ya East Africa era nga munnange twegasseko olwaleero awamu n'omwami Mayanja Robert ono nate independent mind talina kibiina mwagwa naye ng'ate bw'aba yeeyanjula tugamba nti muwagizi nnyo wa kibiina kya Forum for Democratic Change naye agenda kubanga ate tulamusaako naye nga mbaniriza nnyo gwatannaba kubanga otwegattako genda butereevu ku Facebook search engine teekamu the alternative Uganda ojja kubanga ate page yaffe ogifuna bulungi era nga otulaba bulungi nnyo bye tukola programs nnyingi nnyo ze tulina like nga page yaffe ate otufollowing ogoberere na byonna bye tukola era ojja kubanga ate naawe weeyongerako okumanya ku YouTube kwe tuli nnyo the alternative Uganda genda munanga to subscribing ku channel yaffe ku Instagram kwe tuli nnyo ate nga ne ku Twitter kwe tuli the alternative Uganda kwesobola okubanga ate otufunira sagala nandage nnyo kansooke namuse abagenyi benina mu studios then tutandikira program yaffe mu bujjuvu sanso kulaba ko sebo lamusa kuba tulaba batulaba balamusizza musigeyo mutya wonna we muli ate njagala kusaasira nnyo abantu b'ehoima kubanga wetujjidde ku mpewo nga kati kubanga olunaku kuva jjo okutuusa leero lwonna amafuta gabadde gagula $1,500 litemu mu hoima oil city kati wetutuukidde ku mpewo kati budde buno badde baŋŋamba tegakyalina ne bugava abantu tebakyasobola gafuna abantu tebakyasobola gafuna kyanaku nnyo embeera mukimanyi abantu bali mu wasiwasi yakuza abaana ku ssomero abamasomero abalala bali mu kutegeka kulaba nga bwe batambuza abantu balina ebizibu bingi kati ate batugamba mbu January economy bagiggulawo naye bwe bagiguddewo ate ebizibu biyitirivu kiringa abantu bagamba wachi singa oba twasigalayo mu lockdown kyaliko wakiri kubanga embeera eriwo mu bulamu nze nali sirabangako wetugula amafuta $1.5 so embeera bwetyo era kati ne leero bwe ntuuse wano ngambye muganda wange kyakuba leero kati era naye naŋŋamba mbu naye kati kirabika amafuta aganoonyeza wabadde ayita wonna gakoze eki gamubuze so embeera si nnungi mu ggwanga naye abatulaba mbalamusizza nnyo era mbeebaza nnyo olw'okufollowinga nnyo program eno ne neebaza ne management okubeera ng'eweereza bannayuganda bulijjo mannya nze Ismail Kasule ate nga nva mu kibiina kya Alliance for National Transformation nze coordinator waakyo mu bitundu by'e Bunyoro mwebale nnyo okubeerawo nga mulaba program eno ate wenna wembadde mpita mbadde mumbuulira nga bwe mugifollowinga nze nsuubira ina kyegattako mu kulaba nga tutwala eggwanga lyaffe lino mu maaso tusanyusa okulabako mwami Kasule kantandikire ndowooza ku luuyi luli nemuse ku mwami Mayanja Robert osibye otya ssebo ensibidde ddala bulungi nnyo ssebo era njagala kwebaza olw'okutuwunyisa nate obutatukoowa naffe okubaako ettafaali lye tugatta ku nyaffe Uganda ndi musiimu bya nsuso kulwange n'ennyumba yange n'abantu b'enakawa kuzira butabika ne prison parish asiima batugoberera asanyufu bya nsuso olw'ekipya kye tugasse mu nkola eno ya social media communication ekyaffe tugenda kuteeka kugula data wa buseere twevumireko twolesezeoko ebitundu byaffe ebyekyama nga bano balwasa so this digital space, this digital freedom tugiyambisiza okukola ebintu ebiri constructive so nzikirizaako olwaleero sheeno njagaliza ennyo Lord Mayor w'ekibuga Kampala omwami Elias Lukwago report ya status report ya Kampala and I think nze ng'amanyi Kampala nti yajjiddeyo ddala bulungi nnyo ekifaananyi kya Kampala nga bw'afaanana Kampala alimu abaali abawagizi ba NRM abaafuka abatembeyi kati nga NRM ye batimpula ku mitwe ng'era bwe kibadde emyaka emirala 10 so nzikiriza era neebaze nnyo mukwano gwange Secretary Fiscal Planning Works and Technical Services Honorable Kim manyi nti show agigoberera kubanga naye subscribing mu generational leadership naye ate Honorable Ibrahim Kasozi former Machinde East
agambye mbu atandise okukola ki mbu waliwo yamwara atenze ku YouTube channel nti ebeerako abasunsula ensonga z'ebyobufuzi ate nno nga mwana watusiba professor bufu bwe bumu Honorable Hajat Sala Kanyike presidential advisor ku nsonga za Kampala ensonga zino azigoberera kubanga bwe oyogera ku ICT and innovations oyinza otandikira aba Kasule Muhoima City oyina tandikira wano mu kibuga so mu bufu bwe butyo advisor wa president ku nsonga ze Kampala n'abanga zino ensonga azigoberera nnyo ate ye minister wa ICT state Honorable Joyce Nabosa Sebugwawo abeerako ng'akulaba mbu emyaka gyo n'oluganda lw'ofubutuka si bya bulijjo Honorable Michael Kabaziguluka ne ababutabika recycling group bebale nnyo kubanga batugoberera nesimye nnyo okunkyaza wano tusanyusa okulabako mwami Mayanja ndoza kansembyeyo mwami Kyaguba naye ate alamusa abatulaba nga bulijjo Kyaguba Robert Katongole era gwe basembyayo nsuubira okunsembyayo kabeera kakodyo naye bannayuganda mwenna abatulaba olunaku olwaleero mu ggwanga Uganda ne bweru bw'eggwanga tubalamusizaako nnyo mwebale okubeerayo nga mukakala by'emirimu eggwanga baalireka Uganda likole mu bizibu kubanga kyali kigwanira abantu okukola obwavu bwali bususse nnyo mu bantu kyali kitukakatako bukakasi ogamba nti katuddeyo tutandika okwajja emirimu gyaffe naye nga tetwerabidde nti covid akyaliwo abaana okuddayo ku masomero baddayo naye nga tebeerabidde nti covid akyaliwo era basomesa mujjukire nti covid gyali era kadde konna abaana mubajjukizenga namwe abakulira amasomero mujjukire era mujjukize abasomesa abantu bamwe mutwala nti covid gyali olwaleero tutandise polio vaccination mu ggwanga lyonna nga tutandikidde tuli nju ku nju so jo wabaddewo launch eya national olwaleero tutandise mu butongole okugema abantu ab'emyaka 5 okukka wansi polio nyumba bazadde bannange temukweka baana bammwe mubateekeyo sirabangako singa baali bakufa singa ffenna tetuliwo kuba ffenna baatugema eyo deception tetwagala banendaba mawulire nga nsuubira mbadde ndi mu kubuuza abantu abagema abaana b'emulugunya nti moderator ojja kunsonyiwa ojja kunyamba woba olina kyoyagala okumbuuza nga kikwatagana ku line ya vaccination linda amale okubuuza abantu n'okubabuulira ki kyetuliko then kubanga si topic etulesa olwaleero ekyo tetwagala tusike muguwa bannayuganda temukweka baana bammwe mubateekeyo babageme ngaffe be baatugema ku kwagala President Museveni kwe yalina nga ffe nga yakajja mu bukulembeze n'atugema ffenna ne tubeera abalamu gy'emyaka gino gy'olaba egiri ku TV olunaku olwaleero ng'otudde awo ng'otaddeko Facebook otaddeko YouTube otaddeko Twitter ng'oli mu kulaba Kyaguba Robert kitegeeza baamugema n'olwekyo woba oyagala omwana w'abeera enganze olwaleero muteekeyo aleme kugongobala aleme kulemala ebyo onsubira oba oli awo ebintu ebimu tetwetaaga kuteeka mu politics nga muganda we bwana Mayanja bwakyogera tewali mwana gwe baagaliza kufa singa bakwagala ofe nze nabawako example nti omwana okufa basobola n'okukutira mu ddwaliro nga tonavaayo so tekyetaaga kuteekamu sente nnyingi nnyo gwe munnayuganda wano ekiyenje kyabwe okutta yes tekyetaaga kuteekamu sente no nze nange nkyogedde nti nze ekiyenje kyabwe tiseetaaga gavumenti kunteekamu sente nnyingi nnyo okunzita tekyetaagisa therefore togamba nti oli mukweka omwana wo kubanga omutiisa gavumenti egenda kumuwa butwa kufa no tewali akyagala so n'olwekyo mwe mugume ffe baatugema covid-19 vaccination nga buli omu agamba temugenda kuddamu kukola temugenda kuddamu kuzaala mwami Mayanja kati yangambye nti alina abaana abo byakazaala so baganda bange tubeerayo mwebale kuteekako data wammwe okuba nti tubeera ffenna every Friday kuva saawa mpaka 3
Oyo nno ye mwami Kyaguba, saagala nyongerezeeko kigambo kyonna ku byayogedde naye nga mbaaniriza abatwegasseeko nammwe abagenda okutwegatako. Nyongera okubategeeza nti puroguramu eno ebeerawo buli Lwakutaano eba ssaawa emu ey'akawungeezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro. Mbaawo wano n'abakulu bano mu studios nga twongera ate okuttaanya ku nsonga nga bwe zibeera zitambudde mu ggwanga erya Uganda awamu n'ensonga endala ate zetukubaganyaako ebirowoozo. Bwe guba nga gwe mulundi gw'ogusoso tulaba nyongera okutegeeza nti tegeeza omulala n'omulala tegeeza omulala n'omulala tegeeza omulala bw'atyo tusobole okulaba nga ate tuzimba eggwanga lyaffe era nga tulitwalira ddala mu maaso. Nga bwe mbategeezezza ku ntandikwa olwaleero tutunuulira nsonga za ddembe lya buntu era nga ebimu ku bibuuzo bannayuganda bye beebuuzizza oba oliawo bye tugenda okuba nga ate twewuunaganyamu wano kwe kuba nti ensonga z'eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda zaaviibwako ye abaffe abazoogerako oba abavuddeyo ne balwanirira okulaba nga eddembe ly'obuntu lino terityoboolebwa waliwo ekyamaanyi kye bakyusizzaako oba ate basiwa nsaano mu mazzi. Ebyo byonna tugenda kuba nga ate tubyogerako tuulakkalira ate osobole okuba nga naawe ofuniramu ddala ddala ekyokuyiga oba oliawo weyongere n'okutegeera oba okumanya ebimu ku byobadde tomanyi ku nsonga zino. Njagala ntandika endowooza ne mwami Kasule. Bwe twogera ku nsonga ez'eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda, munnayuganda akulaba ayagala omusiigira ekifaananyi ku butya gwe bw'ozirabamu. Fembi kubanga nze ne munnayuganda tulaba abawangaalidde wano tuzze tulaba biki kitegeeza okulinnyirira eddembe ly'obuntu ate eddembe ly'obuntu kye ki? Uganda ekizibu ekizzeewo mbu tutera nnyo gitunuulira okuva mwami Museveni lwe yawamba naye Uganda tugitwalire ddala okuva ku independence at least. Tulabe ensi ezze etambula etya biki ebibaddemu naye bw'onaagitunuulira okuva Museveni bwe yawamba govt kubanga naye engeri gye yajja mu buyinza yajjira mu mbeera ey'okutyoboola eddembe ly'obuntu kubanga more than 500,000 Ugandans abantu 500,000 okusukka abantu 500,000 battibwa eruweero mwami Museveni okukwata obuyinza wano. Bangi bajjajjammwe naddala wano mu Buganda abantu bangi kubanga bye bitundu bye batera okukola kubanga ewaffe bajjanga buzzi nga bawambye nga bakoze eki naye wano abantu okusoba 500,000 gakola ki? So government yajjira mu mikono bwe gityo. Naye bajjajjaffe bwe baali balwana ku independence baali balwana okulaba nga bafunye obwotowaze okuva mu giri emikono egy'abazungu abaali bakoze eki? Abaali bawambye ensi eno nga bagitutte nga koloni ensi yaabwe gye bagavaninga kubanga ku lw'ebyabwe baali beetaaga. Naye ne tufuna obwetowaze bajjajjaffe ne balwanira ne bafuna independence. Naye kuva ku independence tuzze tulaba gavumenti nyingi zijja zivaawo zijja zikyuka zivaawo naye engeri gye zikyuseemu ze zikyukamu ebadde mu kutyoboola eddembe ly'obuntu. Kati government ffe gye twogerako with authority gye tulabyeko gye tuwangaaliddemu ye government ya mwami Museveni. Naye bw'otunuulira government ya mwami Museveni naddala nja kuweereza ekifaananyi okuva ku 2001 Dr. Besigye bwe yavaayo okwesimba ku bwa president. Walaba bwe yagenda e Bulange we wavaayo n'omusirikale gwe baali bayita Magara yakuba abantu AK-47 n'akuba abantu nga bava e Bulange n'abakubamu amasasi n'abatta. Ne tujja ne tulaba mu 2001 bantu bangi nnyo baabuzibwawo bantu bangi nnyo eddembe lyabwe lyatooboolebwa bannamawulire baki ate ebiseera ebyo byali bizibu nnyo because you see we didn't have technology nga gye tulina olunaku olwaleero because today ekintu kyonna ekibaawo kibeera mu open mulina access but those days actually media they would first sieve ne bagamba kiki kye bagenda okulaga eri abantu. Kati budde buno tusobola okubanga tulaba ebiriwo because of access gye tulina ey'amaanyi ku technology ne media naddala social media. So bwe twajja mu 2006 the situation just worsened kubanga 2006 walaba abantu bangi nnyo abaana baabuzibwawo naddala abamu ne bafa abamu ne babateeka mu makomera. That's the time when we bakwata actually Dr. Besigye was nominated while in prison. He was nominated while in prison. So nga ebyo byonna bikulaga kifaananyi ki ku ddembe ly'obuntu mu Uganda. Bantu bangi nnyo ba journalists abaana abato biki. Then situation went worse.
bwe twatuuka mu 2011 mwami Museveni yali alayira naye nga Entebbe Road bakola ki bakuba abantu amasasi live bullets and more than 50 people bafiira waawo nga bakuba nga alayira international dignitaries bali awo. I think it was yali convoy ya president wa Nigeria ya colliding with eyo fracas yaliwo. So nga ekifaananyi kye tulaga kubanga president bwe yali alayira the international media and buli kimu kyonna kyali wano naye nga kifaananyi kye kiraga mu Uganda eri emu ku nsi ezisinzeyo okutyoboola ki eddembe ly'obuntu. Then ne tujja 2011 presidential candidate yali yesimbyeyo mu kalulu president yagenda okulayira nga presidential candidate bamusibidde Karamoja ng'ekibiina ky'ebyobufuzi najja nankumbi nga you cannot even access it FDC. nga kiri out of bounds so eyo ye Uganda bwe tuba twogera ku tyoboola eddembe ly'obuntu ba journalist bangi abafiira mu kalulu ako 2011 2016 I mean 2000 that was 2016 then 2021 it was worse kubanga wo actually outwali tuna nnyo na access to media nga buli kimu kyonna okujjako olunaku lwennyinyi olw'okulonda olunaku lutuyita olwaleero 14th January na ennaku ezaddirirako eddembe ly'abantu access to media na social media na buli kimu kyonna ne libagibwawo era twagenda mu kulonda nga tuli mu blackout as a country. Internet yali evuddeko luli bajjangako network y'amasimu nga temusobola transmitting results mu SMS na buli kimu kyonna. This time internet yavaawo, mobile money tezikola, buli kimu kyonna. So nga ne amawulire kubanga media houses ezimu mwalaba abantu bavayo ne baza accusing for okureleasing results ezitali electoral commission tenabakwa nga ezitali na ntuufu. So buli omu yali alina so bannayuganda nga okutebwako ekitambaala ku maaso bwe batyo ekyo byonna biri bya kutyoboola ki ddembe ly'obuntu. Naye bw'otunuulira ebintu bino ffe byensinze okusiigira ekifaananyi okuva 2001 okutuuka ku 2021 oba 2022 gye tuli mu budde buno olaba nga abantu bonna abasinze okutyoboola kubanga okutyoboola eddembe ly'obuntu liri mu bintu bya njawulo. Eddembe ly'okwogera omunamawulire to exercise your right okulaba nga okoze ononya okuweereza abantu information so buli kimu kyonna abantu because now right now as we talk there is a writer Kakwenza bamukwata court nevaayo negamba bamute because bamukwata out of obudde obukkirizibwa okulaba nga bukwatibwa omuntu court negamba bamulamu bamufu naye still ne bakola kyera ne bamuleta mu court ne bamuteekako charges bamuteekako kuba okutyoboledde oba yanyiza yamalako emirembe gya first son ne president wa Uganda. So ensi bwetyo kati ekintu ky'eddembe ly'obuntu era nze simanyi okujjako Munnayuganda atawangaalira wano yasobola okugamba mbu Uganda twayefuga tulina eddembe we respect human rights naye buli bwolaba ebintu ebigenda mu maaso kati tosobola nakubeeramu kagamba mbu ki because tulabye ne president wa Uganda ng'avaayo ku television openly mwami Museveni ng'agamba saagala kuddamu kutyoboola kulinyirira ddembe ly'abantu n'agamba mundeetere ebifaananyi ng'akulaga poliisi ng'akulaga amagye engeri gye gahandolinzeemu omuntu omunaku omuntu owa bulijjo omukazi omunaku atalina na mundu walaba omukazi ekifaananyi wali ekifaananyi kye baaleeta omukazi ng'agezaako okulaga ayina omwana we akugamba oyo mwana wange omukazi bamukuba agamba sisobola kuleka mwana wange omanye omukazi ku mwana naye ng'embeera eyo omukazi bamukuba nekibamukubira tekiriiwo talina jjinja talina kiti talina buli kimu kyonna. So eddembe ly'obuntu mu Uganda terikutte ku bannabyabufuzi bokka likutte ku buli muntu yenna oli alwanirira ettaka lye bamudinayize because you see you found abantu bebajja ne bevictinga ku ttaka nga ttaka lyabwe ne babakuba buli kimu kyonna ekiriwo ne bakyonoona na buli abannamawulire bali affected every sector actually buli kintu kyonna walaba mu academia tusobola ogamba bana abasu walaba ono yali ono professor wa Victoria University walaba what happened to him engeri gye bamukwatamu. So mu Uganda ebintu tebikyayina formula oba baloya kati ne baloya luli twagamba nga baloya bali protected but also them they are now not protected. So kyekifaananyi kye tulina mu ggwanga lino tweyanziza nnyo okutusiigira ekifaananyi ekyo naye kansooka enzire wa Mami Kyaguba.
okusinziira ku ngeri mwami Kasule gyatuwaddemu ekifaananyi n'engeri gy'annyonnyoddemu oba oliawo ne examples zatuwadde tukitwale ntedde okutyoboola kw'eddembe ly'obuntu kyafuuka kitundu ku bulamu bw'Abannayuganda? Ekirungi buli omu ali entitled ku ndowooza ye, ate ekifaananyi kyasiigidde Bannayuganda abalabi, nange nsobola okusiiga ekyange ate buli omu n'akiraba nti ekituufu. Oba oliawo tuwulire okuva naawe ku sayidi yo. Yes. Now, buli Munnayuganda yenna example zaawadde, oba oliawo ng'oli muzadde oba wazaalibwa naawe ng'abazadde bo weebali, sisuubira nti okuvuma munno kyekintu ekiri awo ekyangu. Nze ntandikidde no waasembezaayo owa Bwana Kakwenza. Okuva eri n'otandika okuvuma omukulembeze ow'amagye oba okuvuma omukulembeze w'eggwanga mu mbeera y'okulowooza nti gw'oli wa kitalo, nze ndabanga ekyo ekikolwa kya bwewusa era kya butategeereka bulungi mu bintu by'okola. So buli Munnayuganda yenna yali badde abeera n'ekitiibwa kye era n'akiweebwa nga bw'asaana okiweebwa. Nga ye bw'agamba nti ali mu kkomera asaanira okuweebwa beyiro mu bwangu nga kooti bwekiragira, naye ye bwe yali avuma omuntu teyakiteeka in mind nti kyali mukola ki. Anyway, what is human rights nga buli omu bwakitwala. Atuwadde example nga baaliwo emyaka egyedda n'atuwa example in 2001. Buli kimu oli yali alowooza nti President Museveni bw'aba ali mu kujja ng'alina agenda for sharing in detail eya president, anybody can intercept. Akulira detail eya president gwoba ogamba nti ogenda ku interceptinga, for him aina eddembe kubanga the other one is a state. Okay. And mind you, a state is amorphous. Teriawo buli tetegereka buli omu mu state ekintu ekiba kikolebwa si buli omuntu asana kimanya. Waliwo ebintu ebikolebwa ng'ate gwe Bwana Kasule tosaana kimanya. Nsubira asomako mu chemistry amorphous substances, ekintu ekikolebwa nga kiri awo naye nga tosobola kutegeera nti ekituufu kikyusiza kala kyoba kifaanana kitya. Now, that is what we call a state. Kati gwe oba olowooza nti buli kinimu ekinaakolebwa nga bagenda kubuulira nti Bwana Kasule lwakino bakikoze bwe bati, naawe weerimba. Now, ensi ekwata omuntu n'emutwala we mutegedde nga tuleka amateeka gakola ogwago n'okunoonyereza, gwe n'ogamba nti there is no human rights, there is abuse of human rights in the country. Really, mu ggwanga mukute Kakwenza, mukute Segirinya ne nani no Sewanyana, mutegedde bulungi bali mu kooti. Naye mwami Kakwenza okusooka ababiri we yali aliwo mu kusooka baali tebamanyiddwa naye ne bategeera waali. Is that abuse of human rights? Ensi ekwata omuntu bamutwala ewaka ewuwe wakangambe mu kyalo, ebifaananyi ebyateekebwa ku social media bitwalaba nga ffe bannamawulire. Ensi omuli abuse of human rights ng'eddembe ly'obuntu lirinyirirwa, tewali bajja ne bakukwata n'okaaba drone entute nga gwe kennyini oli kubanga drone kika kya motoka esobola okuyambako mu security nga kiteereddwawo, naye mu buli kimu mwagala security egambe nti tugenda kukozesa kino okujja okukwata omumenyi w'amateeka, okukwata omumenyi waki ow'amateeka. Ate ne bakulagira bulungi nti omumenyi w'amateeka ye gundi era tumukutte era ali mu kifo bw'ekiti, n'ogamba there is abuse of human rights. Mwami Kyaguba, kyotegeeza tewali kutyoboola kwa ddembe ly'abuntu nga bwe bizibyo. Okusinziira ku bigambo byenjogera, Munnayuganda asobola okulaba mu kulaga kifaananyi nti okutyoboola eddembe ly'obuntu kubeerawo singa omuntu akutte omuntu
tasobola eddembe ery'obwebange lyamugjeeko alimugjeeko nga tewali akimanyi. Era we bakutwala ne constitution yammwe eya Uganda ekugamba nti omuntu yenna we bamukwata bamulage bamuteeka awantu mu kifo ekimanyikiddwa munne kyasobola okutegeera. And that's what the government does. Okay. Omuntu yenna akwatiddwa agibwako eddembe lye ery'obuntu eryokola ki singa abeera mwana wa ssomero naye nga tagenze ku ssomero balina omukwata obulungi okumuzaayo ku ssomero singa nga omuntu gwe bakutte mumenyi w'amateeka naye bamulemesa either mob justice okutekinga place ogibwako eddembe lye ery'obuntu n'oteekebwa mu kifo ekirala. Mmwe mwagala omuntu gwe bakutte nga muzi wa misango bamuwe omufaliso nkimukaaga bamuwe enyama gyali naye mwami Kyaguba omusibe talina ddembe lingo eryokulya ennyama olya emmere y'abasibe kiri kukulya ennyama yokka naye engeri gyayisibwa n'engeri gyakwatibwa kisinziira kiki kyotwala nze nkuwadde scenarios ekikuyisa omusibe kukujjako ddembe lyo eryobeera nabyo bino by'okubeera wabweru nti woyagalira werabira mukyalawo woyagalira wotumisa chips and chicken woyagalira so byebye bikujibwako naye olina eddembe eryokunaaba olina eddembe eryokwambala olina eddembe eryokujjanja bakwane mu ddwaliro tulinamu abasawo mu kkomera tulinamu abasawo olina eddembe lyo eryokwogerezeganya n'omusirikale akulinaanyirwa ne musibe munno. Okay. Kati goyagala tukuwe eddembe lyo eryokubira mukyala wa Kasimo waya dafini ali ate wakaawo. You get? Kati ebyo alamu naye wano mu ggwanga leader of opposition namulabyeko neggulo ng'agenda okuvisinga Alan Sewanyana ne Segirinya naye omutali ddembe ly'abuntu eggwanga erinnye eddembe ly'obuntu omuntu amanyi n'omusibe waali n'afuna n'obudde obugendayo balamu. Honorable Segirinya bwe yaleetebwa oba sorry bwe yali awozesebwa yalaga ebigundu bye yali ayina mu bigere era ng'ategeeza nti yatulugunyizibwa. Kankubuulire omanyi Diikuula mumanyisebwa ffe twalinga tusoma nga badiikuula bajja ku ssomero ng'ataddeko amalevu mawanvu ayina enviiri nnyingi n'envi na olubuto oyinza olowooza mukyala wa lubuto. Nze njogera byange biwandiike. Yes, you will respond. Buli lwolaba omuntu ng'oyo kazanyinkirizi ng'akoze ekintu bwe kityo tetuswala nga kikulu. Twalinga wano nga tusiba obupapula ng'omusajja akugamba tiikinga akapapula kaakano leero nkuwa shuwawini n'akusomera shuwawini layini nga mipiira nga 10 n'agamba ogenda kuwangula. Bwana Lilian wulire kino nti yakusomedde shuwawini ye wagije tomanyiiwo n'ovaayo n'ogamba munaye nawangudde oyo si Munakatemba naye yalaga nti munaye ebigere bivunda nagamba aka tukutwale tukuwa obujjanjabi mu kkomera lyaffe n'agamba nze njagala musawo wange ali London. It's his right. It is your right. Omusibe. It is his right. Omusibe yenna oweebwa eddembe lyo ery'obwebange n'oyita n'omusawo gw'oyagala ng'era oli musibe. Kyova olaba n'omuntu listen n'omuntu yenna ng'osse munno naawe nga bakutaddeko ebisago eby'amaanyi niwe ogenda mu ddwaliro nga bakututte emulago ogendera ku mpingu ne bakusoba ku kitanda gwe ebyenda nga biyiika naye ng'omikono guliwa musibe. Kati it's your right naawe okuteeka ku mpingu ng'oli ku kitanda ebyenda bivuddemu. It's your right. Bantu baganda bange muleme okutwala ebintu ebimu ng'ebyokuzannya mutunuulira ku 10 points programs za NRM ensonga y'eddembe ly'obuntu era ebimu ku byabatwala mu nsiko zimu ku nsonga ezo etteeka erya Prohibition and Torture Act olimanyi ffe lyajja ddi mu Parliament ng'ogamba nti President Museveni ayagala tocha ebeerewo oba abasirikale bakole tocha ku bantu ngeri etteeka baalireeta n'alikiza naye n'ateekako omukono. We've seen abasirikale baffe be batwala mu kkomera ne babasiba onalabye n'omu yabadde ajulidde one of recent nga bamusibye emyaka 32
bamwongedde emyaka mirala 10. Kooti yagambe no, wobago olowooza nti wakola kyali kirungi nnyo ne tukuwa emyaka 32 kati katwongereko ekibonezo ekirala myaka 34. So eteeka kati eririwo ate buno obudde likugamba nti omusirikale yenna akola ekintu edda yalinga bikwata ku constitution yonna. Kati buno obudde kasito omusirikale okuba omuntu esasi kidda kugwe kubanga eteeka eryajja buno likugamba nti omuntu ovunaanizibwako gwe kennyini ng'okoze ekintu ekyo. So ate extremes zibeeramu. Buli omu tebamuzaalira mu maka gamu. Gwe Lilian bw'oba azaalibwa ne Kasule, buli omu endowooza ekyuka n'obwongo bwabwe n'engeri gye munyigamu bikyuka. Tewali ayinihireti nga bunyiivu bwa taata wo bunyiivu bwa maama. Kizibu. Nze wemani n'omwana. Ekyagoberera. That's the reason as to why tuteekawo amateeka na musirikale abakoze ekisobe tumuvunaana bwe tugamba nti oziza omusango because of your extremity onyiize nnyo n'oyitawo ovunaanyizibwanga muntu. So kyotegeeza mu ggwanga temuliimu nsonga ya kutoobola ddembe lya muntu. Sinagiraba. Mwami Kyaguba soko simbe wakati nsooka enzirewa Mwami Mayanja. Mwami Kyaguba atugambye nti ye tannalabako nsonga ya kutoobola ddembe lya buntu nga bwe bibadde bitambuzibwa nga bwe bibadde byogerwa. Oba oliawo twaliwulidde ku ndowooza yo gwe okyogerako ki? Mu Uganda tulina akatuubagiro bw'oleeta omulamwa gw'eddembe ly'obuntu. Tulina historical injustice perspective. Tuvaawa okujja eno mu modern society, mu modern state, ne tulozebwako ku ideas nga democracy, constitutionalism n'ebifaanana ng'ebyo. Tuva mu background nga ffe tubadde ne system mu Africa nga yabanakyemalira nenga tulyoke with it. Omuganda tafunangako buzibu nga kabaka alina obuyinza bwonna n'okusalawo emmere gye munaalima ekisanja ekiddako. As long as omuganda oyo yali convicted ti kabaka akola the best interest of that specific Muganda. Now that aside, ne tujja ne tugenda mu katuubagiro ka exophobic concepts nga democracy. We are allying to these ideas era tetusobola kuza appreciatinga in the short run. Nyumiddwa nnyo nga mpulira muganda wange Kyaguba conclusion ye gyakoze ebadde emphatic that mu Uganda yetanalabako challenge of human rights. Indeed mutuufu lwa nsonga byayogera abiyonka ku bbeere ki? Ku bbeere lya national resistance movement. What do they stand for? Their business is to resist Bannayuganda, those who want to aspire for greatness. Ntegerekeka bulungi. So Kyaguba assessment ye entuufu ng'ova mu background y'abasezi. Njagala nnyo okukozesa ekigambo ky'abasezi okudefine nga NRM because nze buli wenda aba NRM ndaba kilabu y'abasezi. Mayanja kino kibiina kya byabufuzi abantu abalimu si basezi. Nzaala bukunja abantu b'ensinga okutya. Tukozese Mwami Mayanja olulimi olutavu. Luli wazi kati mbayite basumba. Abantu. Nedda President Museveni muyite musumba. Mukulembeze wa ggwanga. Akulembera ekibiina ekibulizi ky'enjiri. Kibiina kya byabufuzi Mwami Mayanja. President Museveni nze bwe mutunuulira. My opinion could be wrong, it could be inaccurate. Naye tosobola kuloota byotalabangako webulemezi taloota New York. Era aloota bino byakola ki? Kati nange nze nkugambye nti nakulira mu society y'abaseze bukunja. So many characteristics zaabwe n'enneeyisa zaabwe. My comparison mu NRA byetugamba ne byekoze, I can ably conclude it's a party y'abasezi. Now, abasezi bwe bajja ku mmeeza kwe twogerera ku human rights, what is their take on the debate? Ye version Kyaguba gyakoze ki? Gyayogera. Naye nze saagala ku restrictinga debate eno ku NRA era. Njagadde nkijje ku emabega eri nti obuzibu bwe tulina. One, society zaffe tezifunanga mukisa left alone okwezuula zizimbe systems eziri most relevant to ourselves. Tuli batukonjera
economically batubuuza are you left or right? Okiwulira? An organization in Uganda can develop or fail to take off simply because its methodology of work either belong to the far east or the far west. Okiwulira? Ekibiina kati bwe kimerukawo nga kyo ebisiyaga tekiinaako buzibu kijja kutambula speed neneko okusinga abakiririza mu socialism oba ubuntu. You understand? Okay. Kakati ffe ng'Abannayuganda oba Abafrika generally tetufunye mukisa kubaganya birowoozo ku livinga and ku experiencing concepts zino kyobula zitukubye empower. Ekyo kituleetedde obutamanya extensively. Abalina obuyinza tebamanyi kiki ekitegeeza bw'oyogera ku kigembo kya ddembe ly'obuntu. Naffe abali banja naffe tetukola ki? Tetulimanyi lwa nsonga. Tetulina amateeka because if you want to appreciate the concept of rights olina okutegeera the level of appreciation of democracy. Okay. Baje bitandikira rights, freedoms, duties and the law. Ebyo bw'oba tobitegeera bulungi ekya human rights kigenda kukola ki? Kigenda kukusumbwa. Now ngambye nti tulina obutamanya generally. Obutamanya obwo buva ku katubagiro kamu nti amateeka mu Uganda ge tukozesa si gaffe mateeka g'Abangereza. Twali packaginga a colonial set of laws. Kati kankubuuze Kyaguba omuwulidde ng'aga nti bw'ovuma omusirikale. Okay, fine, teeka tulina mu Uganda. But etteeka eryo lyagala kututeeka ku level ki? Because the purpose of law must be to elevate state from one state to another. Okay. Bw'angamba nti president tafugwa naye ng'alondwa kalulu ontwala wa? Naye asigaza ekitiibwa kye ng'omukulembeze No. President waba ayagala ekitiibwa, there are many avenues mu Africa gy'osobola ofunira ebitiibwa. Fuka Archbishop tujja kusinza nga tufukamidde ku ttaka. Oba oliawo kyekiringa omwana mwami Mayanja oba oliawo kyekiringa omwana ne muzadde we ntitulaba muzadde wo mukamwa. Tolaba muzadde kyekiri kye nagambye the African perspective. In the modern society, democracy, human rights, freedoms and duties and the law, n'omwana alina se. Kati wano mu Uganda mwaka enactinga etteeka lye bayita marriage and success ki? My friend, ne bwoba oli musajja otya ng'oli superman. Kati bwoba oproceedinga mu area eyo abaana oba oyagala oba toyagala olina obba consideringa eddoboozi lyabwe limatalinga n'ery'omukyala. Naye ffe era debate eyo yanyuma mu parliament patriarchs nga bagamba no nze nakola sente zange nengula ebibanja byange ate ngamba otya nti mu kubigaba omukyala alina okuteekamu eddoboozi nga yasigalanga waka. Now we have that conflict dictated by our slow progress. Singa abakulembeze nga bamwami Museveni abafuna omukisa okubeera ne favor y'abantu okumala ebbanga ddene badefininga kye baagala okukola. Nayagala nnyo abasajja ba UPC. Ensonga zaabwe zaali nyangu ssatu. Bagamba tugenda kulwanyisa obutamanya. Programu zonna ze tugenda okukola ekigendera kyazo kigenda kuba ki? Tulwanagana na butamanya. Endwadde, enjala n'obwavu. Simple. Kati njagala kubuuza ono nti amateeka ge tulina gagala kutufuula ki? Gagala kutufuula active participants in the democratic arenas oba submissive peasants, servitudes in a system of an empire. Kyaguba nkakasa nti owuliddeko ku bantu abakusinga okutegeera ensonga zino nga boogera ekigambo dynasty. I don't know whether you have the locus to challenge them okusinzira ku competency yaabwe accumulated after passage of time. I will use Professor Ndebesa Mwebesa. Bayogera nti there is something deeply wrong. Gosinzira ku qualifications ki uganto yalaika biraba ki? Yes it is. Now nze sagala kukawansi ku nitty-gritties za human rights violation simply because the debate is slightly unfair that it is pro opposition. Do I make myself clear? But trust me, they are grave and serious human rights violations, even within the ruling party itself. Even within the ruling party itself. For instance, Katubuze, to what extent do members of the NRM participate in their leadership?
Mwami Kyaguba bayinza tubuulira. Talina answer Ngeri nti muna NRM. Ku stage eddako ajja kukitubuulira. Katuwe answer. Mwami Mayanja, Mwami Kyaguba katuwe answer. To a great extent. Obuuzize kibuuzo. So Mwami Kyaguba muna NRM katuwe answer. To a great extent. How do you mean by the great extent? You said to what extent? Okay, fine. Thank you. I expected this an answer along those avenues. Nemba den kugamba. Into one, how does someone become a member of the NRM? By conviction or by persuasion? No. When you these want. are not. Ebibuuzo Mwami Mayanja, ebibuuzo by'obuuza ku kibiina kya NRM, tulina munna NRM ku pano era asobola okubanga tuwa answers. The first victim nze gwensinga okusaasira mu lutalo lwa human rights violation ali munda mu NRM. I have had mbalabyeko nga bakaba nti kati ati siko mwewamwe mwogera nefe waffe tebiba kati Mwami Mayanja member we NRM ali ekisugu Mwami Mayanja chairman we NRM ekisugu parish Mwami Mayanja tuwuliziganye opinion ye we matalinga mu managing NRM as a part katuwe answer Mwami Kyaguba with him is called Mr. Wahab. We are always with him in the meetings of NRM, and the chairman of the district of NRM honors his ideas nazitwala where they are supposed to be. What happened to Rebecca Kadaga in the NRM second neck? No. Is that violation of human rights? Yes, it was. You know, tuwuliziganye. The difference is the understanding. The difference is the understanding of the word, where you place the word and what you want to mean. Now, you two people, temusobola kutegeera what you want to mean unless musose ne mumanya what you want to discuss on. Okay, tugende maso Mwami Mayanja. Ngamba Mwami Kasule. Tibo osinkana bakada be NRM. Abalinga Kyaguba. Tomuwa presidency ya Joe. Talk about when NRA was a system. But you gave an example of Tuleke Mwami Mayanja so talk about NRA when was it a system? What led to the fallout of the messages, Rwanga? As the constitutional making state. They had their opinion. Okay, fine. And they wanted to be leaders. Now let me make my debate. They were not contented of what they were getting from NRM. However, they accumulated the wealth, and now they are seeing they are looking for avenues of how their wealth can be protected in this country. When President Museveni goes out, because of there is an alarm of people saying, President Otufuzenyu, now they are looking for avenues of protecting their wealth. Okay, tuanze Mwami Mayanja. I want to conclude my debate by saying the following, that we cannot convincingly have a debate mu lulimi oluganda bw'oli abuna Uganda kubeera n'ambooze matiza ku ngeri ki eddembe ly'obuntu mu Uganda ne mu Africa bwe likwatiddwamu olw'ensonga nti eddembe ly'obuntu litandikira mu mateeka. Abanayuganda bategeera batya amateeka gaabwe. Nabadde ku TV leero ku makya n'enzigalira ne Masha mu kisenge nga ndaba omu ku bamobilizer ba NRM Hajani ng'ali ku TVM ng'agamba abantu nti mu Kampala President Museveni ye meeya tere ekibuga okukulaakulana kitambuzibwa RDCC executive director ne minister Lord Mayor sigalawo talina mugaso alondebwa abantu bameka. So omwami ono namulabye nga ta appreciating article 1 which says power belongs to the people and the exercise of this power shall be through electing their leaders. Jate Kampala Capital City Authority Act laws zizine ezogerako bulungi nti omulimu gwa RCC we Kampala guno talina kata business nkwogera ku batembe packet tulewa. So olaba senior cadre at that level nga simple basics zimuleta kanzunzu. It speaks about the crisis of appreciation of these principles in the country. Kakati teberezaamu abalimi b'ebikajjo ekayunga enamulesa ne mu bitundu ng'ebyo. Ono senior cadre alinaanye where information is generated from naye akyakubagana empower. And trust me, basomesa ekyankwanzi. Mwami Mayanja soko simbe wakati njagala nzireko ewa Mwami Kasule. Mwami Kasule, tulina akakiiko akaliwaniriza eddembe ly'obuntu.
era kayina emirimu gyako nga bwe gyalambikibwa mu ssemateeka w'eggwanga Uganda. Olowooza kakoze kye kalina okuba nga kakola ng'akakiiko? Olinako ripooti ey'akakiiko ako kye wali owuliddeko ng'eteekeddwa mu nkola n'ogamba mbu osobola okurefaringa ku this report oba report of 2020 oba 21 oba 2019 gy'owulira mbu bagiteekako oba about police ne baweereza recommendations police erina okukola bweti n'okukola bweti. You see, ku kakiiko bw'ogenze wala y'omwaka oguwedde bayogera ku nsonga z'okutyoboola kw'eddembe ly'obuntu ne bategeeza nti security agency bebakulembedde olukalala lw'abantu abakyasinza okutyoboola eddembe ly'obuntu ne bakomaawo ne babagamba bedde ate akakiiko ako kalondebwa katya? Okitegeera? Because you see, that's era nze I buy Mwami Mayanja's argument that engeri gya approaching this whole thing. Bwe tutunuulira eddembe ly'obuntu ku in the political perspective ne tutagitunuulira mu mbeera y'obuntu y'abantu eya bulijjo eri gyakugambye eyaffe kuva edda. Kubanga nze nyinza kuba nina bye sikkaanya nabyo mu bwakabaka oba obukama bwa Bunyoro Kitara. But kiri kye nnina mu nze kyankuliramu, I may not say a word. Naye ate if it is political ne bweba pate yange ANT nsobola okukola ki okujambalira n'enkola ki n'enjivaamu. So bwe tunatunuulira eddembe ly'obuntu nga tugitunuulidde in that line tusobola obutakola ki obutajjayo kye twagala. Kubanga ezo report gundi akakiiko koyogerako, how is it constituted? No, where does it derive the power to act? Because ezili baziwa sente, but they have power because committing ateyina buyinza. Nungi nga kalenda mu nyumba. Kiringa bw'onaavaayo n'otandika okutuwoleza accountability committees eza parliament. IGG's office. Nezijja nezikola reports. IGG luli yakola report ku those reports must be implemented by a specific organ of state. And what organ is responsible for implementation of the recommendations of such reports? Okay. Kubanga ojja kulaba, you see, even we have actually gogenze wala, we have courts of law. Zina powers, it's an organ. Eri gundi kitongole kya government ekyetengeredde. It's an arm of government. Evuddeyo nekola recommendations. Even about human rights violation. Never nekugamba abantu abakwatiddwa abali mu kkomera abatyobodde eddembe lyabwe bwe bati bakolebwe bwe bati. Mwami Mayanja obadde mu kkomera ebintu bino obimanyi n'ovaayo n'owekubira enduulu eri omulamuzi n'akola recommendation mu court n'aweereza ruling naye neeta followingibwa. Okitegeera? So that's why I'm telling you bw'otunuulira kati what about this mere report etayina powers to the level of even a magistrate. Egamba mbwe sobola okusiba. Because you see, zino reports zivaayo buli mwaka ne bwogugulinga wano ojja kusanga police yesinze mu human rights violation eringa oba last year actually it was 13th in the whole of Africa yali ya 13 police ya Uganda mu violating human rights human rights. Naye what has kiche kikoze eki nze chovola bankugambye tutunuulire because you see bwenavayo nogamba like human rights defenders bwe bavayo ne ba defending even if it is a lawyer he will be labeled either his opposition is anti-government is blah blah anti-development. Tunuulira ba lawyers. I want to ask you the lawyers who went to defend Muhammad Nsereko Sechkubo those that abantu, do you know how they were termed? Because you see they were threatening saboteurs. Yes, okitegeera of state because bali yes actually babatuma ba rebel MPs. The lawyers were called saboteurs of state operations because bali balina grievances zabo mu kibiina wennyini nga eddembe lyabwe lirinyiriddwa mu kibiina kyennyini we bakola ki we bava. So chovola bakiri Mwami Mayanja kyakugambye let's not look at because we tunagitunuulira ku the political perspective mu ngeri eri political ejja kubeera nga efavoringa mose tujja gamba it is something that ekitwogera kiri we are just anti-government. Mwami Kyaguba kyayagala okugamba wano for us we just oppose netwogera ku ggwanga lyonna era ffe kyetwagala kubanga
bwe tuba tugamba mbu tulina okuddayo tutunuulire biki ebireetereza okulaba nga eddembe ly'obuntu litooboddwa oba abantu tebateereddwamu kitiibwa kitandikirawa kiri kya mwami Mayanja kyakugambye because you see even democracy itself tetunaba kugitegeera bulungi tugamba ekigambo democracy naye many of us we talk about democracy nga it favoring when it's not favoring us we do what tetuchogerako. That's why I think we need now to go back tulabe kiki ekireetereza abantu to doubt each and everything kiri kye mwami Mayanja kyakugambye mbululye Obwakabaka bwe bwakolanga abantu bamanyanga bukola to the best of what changing lives okulaba nga okyusiza obulamu bw'abantu naye budde buno abantu bonna baliwo obukomiti obuliwo ezo committees teereddwa in place because you see these committees you've seen former members of parliament nga bawandiika ebbaluwa eri President Museveni please President at least tuyambe otu appointing a human rights committee for survival so abali kakiiko kyotegeeza baliko for survival tebaliko kuweereza bannayuganda oli awandiise ebbaluwa eri president appointing authority nga mugamba nyamba because nagwa mu kalulu nyamba at least ompressinga ate mu committee gyakugamba erwanirira eddembe ly'obuntu ate omuntu asinzigiddwa gwe basinze okuvumirira okuviolating eddembe ly'abantu yani omuziba ayagala okulembera abaziba so that's why nkugamba zino committees china kochi tulina okuddayo eri tulabe bukulembeze ssemateeka bw'abanga akakiiko kana akawa obuyinza okubanga kakola emirimu gyako ne bene bekalina okubanga kakola kijja kitya okubanga ate mwami Mayanja agamba nti kaliwo obubeezi naye weekali naye tebalina buyinza ssemateeka eweereza memba wa parliament okubeera mu parliament na immunity okwogera buli kyawulira ekikoze eki ekiruma bannayuganda naye ssemateeka egaana ba intruders mu parliament naye amaje gayingira ne gagenda mu parliament ne gakuba abamemba ba parliament ne gabafulumyamu ate business went on as usual so kati gwe bwoba kyagamba mbu ssemateeka ku bantu bano kyakuba bayakugamba mbu their national resistance movement sigenda kukosa kiri ekigambo okuva ebukunje okitegeere kya mwami Mayanja kyagezaako comparinga nakyo naye nkugambye ssemateeka egamba eweereza ba members ba parliament that protection kubanga bwe babeera mu chambers they have that immunity osobola okwogera ku floor of parliament n'oba n'eddembe eryo okwogera kiri ekikuluma n'ekiruma bannayuganda even to fight and defend and protect the constitution naye ssemateeka yennyini ate ekugira amaje okuyingiza emundu mu parliament naye twabiraba nga mundu ziyingidde mu parliament kyogezaako okutegeeza nti ssemateeka takyagoberera kyovala nkugambye abateekeddwa okuteeka ebintu bino mu nkola singa baba bakola okukolera eri abannayuganda obulungi bw'abannayuganda the well being of Ugandans ebyo byonna bisobola okukola ne bitambula naye nga tukyayina ebintu nga bitambula bwe biti nga tebiri kutambuza ddembe abannayuganda okubeera obulungi bigenda kubeera nga biriwo mu mpapula committees nga ziriwo ddembe ly'obuntu nga tulyogerako nga gwe naawe munamawulire nga tosobola nagenda onoonyereza story to its conclusion ogiairinge wano ku mpewo. Mwami Kasule soko simbe wakati ndooza tugenda sooka tuwummule mu katono nnyo bwe tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri twogera nsonga za ddembe ly'abuntu tugenda kubanga tetweyongera okuttaanya kiki twetaaga okubanga tukola bannayuganda oba oliawo abantu abamu bafunye ku sanctions ez'enjawulo era nga kino kyekuusibwa ku nsonga za kutyoboola ddembe ly'abuntu bwe tuva mu kuwummulamu tugenda kuba ate twogera ku nsonga ezo zino sanctions ziyina ekyamaanyi kye zikyusizaako bwe tudda ku nsonga z'eddembe ly'obuntu twogere ne ku nsonga za mwami Kakwenza ngaba activists oba oliawo tolowooza nti abamu bakozesezza bubi emikutu gino gye mugatta abantu nga bayimirira mu kawaayiro akamu akali mu ssemateeka nti freedom of speech and expression n'ebirala ebigenderako tugenda kuba tubyogerako mu ssaawa yaffe ey'okubiri katusooke tuwummulemu katono nnyo temuvaawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Jembadde itaita nsanze abasajja nga bagamba lwaki abala batukuula Farida lwaki mukuula abasajja omusajja baba tebamukudde asanyuka busanyusi n'akuwa ssente kati bw'alaba nga tafunye kyayagala n'alowooza mbu wamukudde aba yazikuwadde oba tewamukudde. Okay, Lilian, lwaki mwagala abasajja abakulu? Nabo batwagala naye fetubagala lwakuba tubategekera future. Okay, tutegekera future. What you say? For more insightful topics, yes, keep it the alternative dig talk. Real issues, real talk. Remember, Snap Talk airs every Saturday, right from 6 to 7, with your girl Teddy Tenjo. But I never come alone. I come with the two beautiful girls. Lilian Luwedde, the princess. Meanwhile, we have a new home. I'm super excited. What do you think of our new home, Farida? I love it. Lilian, I just love everything. Yes, let's keep it the alternative dig talk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulika yenye mukuumulamu tusonye omuka kakayiseemu oba oli awo emboozi ebaddewo nga tuwumuddemu Katongole ndeetedde okubanga ate nkyalina akamwenyumwenyu ku matama. Tukyagenda maaso ne program The Voltage era nga nkutegeeza nti genda kugoba amasannyalaze gennyini we tugendedde mu kuwumulamu tubadde tukyattaanya ku nsonga z'akakiiko k'eddembe ly'obuntu era nga munnange mwami Kasule okusinziira ku bwannyonnyodde n'okusinziira ku ngeri gy'alambiseemu ensonga ye ategeeza nti akakiiko kano weekali naye oba oliawo kaliwo mu bigambo naye nga mu bikolwa kalabika nga kataliiwo nkootenga ku bimu ku bigambo mwami Kasule byategeezeza naye nga tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri osobola okuba nga ate otukubirako mu studios butereevu n'obuuza ekibuuzo ate abakulu bano ne babeera nga bakuddamu enamba kw'osobola okuba nga oyita MTN yali 0789 017145 0789 017145 enamba ya MTN so nga ate enamba ya Airtel eri 0759 132310 0759 132310 enamba ya Airtel kw'osobola okuba nga ate oyita oba okusobola okuba nga ate okuba butereevu mu studios n'obuuza ekibuuzo abakulu bano ne babeera nga ate bakuddamu kwe tuli nnyo ku Facebook The Alternative Uganda ye page kw'osobola okuba nga ate otufunira gwalina ekibuuzo oba kyowabula genda butereevu mu comment section teekayo ensonga yo anja kubanga ngisoma oba oliawo nga program tennaba kubanga ewunzikibwa kwe muli nnyo abatugoberera ndabye mwami Alex atwemerireho yataddeyo dda comment ngenda kubanga ate ngisoma mwami Kasule abehoyima munnanga ate nabo bakugoberera bagamba nti kwe bali nnyo ensonga bazigoberera ngenda kubanga ate nsoma amanya gaabwe maaso awo oba oliawo naffe ate tubatumireko okubanga ate bagoberera ensonga kwe tuli nnyo ku YouTube The Alternative Uganda genda subscribing ku channel yaffe ate munnange onyigena akadaako akaliko osobola okubanga ate gwe omukwasooka okulaba videos ezibeera ziteereddwayo ate nga munnange nawe osobola okubanga okomentinga programs nyingi nnyo ze tulina Snaptalk eriiso ly'omukulu tulina Mighty Drive ne programs endala ezigenda okubanga ate zijja maaso awo munnange naawe ate obeere omu ku abo abasooka okumanya programs zino biki ebyogeddwako kwe tuli nnyo ku Twitter ate nga ne ku Instagram kwe tuli era nga wonna osobola okufuna nga ate onoonyeza The Alternative Uganda okusobola okulaba nga ate tuyiga oba oliawo n'okubanga tukulaakulanya eggwanga lyaffe n'okulitwala mu maaso kansooka enzireyo ewa mwami Kasule asooka atutaanyiza ensonga nga bw'abadde ajogerako obadde okyayogera kakiiko k'eddembe ly'obuntu anti akakiiko tukatunulidde kubanga nkubuuzizza akakiiko
report kigwe gye walaba wa recommendation gy'owulira gye bakoze ne bagamba mbu kitalya abasibe bonna abavaayo bagamba eddembe lyabwe ery'obuntu kubanga omusibe naye alina rights. Actually mwami Kyaguba yayogedde wano ebintu mbu naye simanyi ye oba bitunulira atya mbu simanyi omusibe asaba agenda kufuna personal doctor because people have different complications. Abantu balina endwadde ez'enjawulo, alina omusawo we ate alina right ye to that good health. So bangi tubalabye nga bavaayo nga bakugamba eddembe lyabwe lityobolde oba teritaddemu tebali wadde tebaba eddembe lyabwe balirinyiridde mu makomera ago ag'enjawulo ate n'amakomera n'olaba nga gavaayo gagezaako okwewozaako ate nga oli omulabirawo because oli bwavaayo n'akulaga mbu omukono guvunze amagulu gavunze ate gwe ng'okyagamba oyagala kulaba mbu ali mu ddiikuula okitegeera so ali mu kooti bw'omanyi waali ekyokumanya waali kimala towetaaga kumanya state gy'alimu awaali so bw'aba avunda naye nga wavundira omanyiwo ku bwana Kyaguba Robert ayogerera abasezi kiryoke because actually bangi n'okutegeera we bali tusooka kufuna court order tusooka kufuna abantu okuteekako pressure okulaba nga bataddeko pressure family zaabwe okwekaabirira muteeka pressure kwani you see state because olaba kankubulire Kyaguba state ina duty okumakinga sure nga enkuumi ate ne bwembulawo state nze babuuza mulala because when I get lost bwembula ewaka mu maka gange bagenda ku police kubanga police ina okunoonya wangu ekoze eki banoonya bayitire gange bakoleki banoonya wa wendi so kati gwe bwogamba mbu tukubira enduulu wa that's the state that is supposed to protect us okujjako gwenga bwogambye tuddukira mu baki so kati awo ekyo basobola kukola ki naye nze kyenkugamba okusinziira ku Kyaguba kyayogedde Kyaguba yamanyi nti state eringa katonda eri automatic tefa tekola ki era teina responsibility eri baki beactingiramu yamanyi nti state yo eri ku highway tebagisaba luguudo tolina kyogisaba that is his appreciation of state. Ze mbadde njagala mugamba nti Kyaguba the genesis of state bintu bibiri power which belongs to many some of it is delegated to a few to do a specific job oli kyagambye nti omulimu gwa state kumukuuma so neighbor we bwabula tagenda kubuuza mu church tagenda kubuuza manager wa sako ajja kubuuza police which is the agent of state ate ne bw'oba onkuuma because you see okirabye n'omuntu ne bw'aba assa omuntu toyina buyinza bumutulugunya bumukuba bukola ki okumuleeta mu kooti ngakoze ki kyovulaba abantu babakweka olaba natunulira wano mwakyaza lawyer wa Kakwenza Council Aaron Kiza nakugamba mbu bakyagezaako mutreating ebiwundu ebyo munyiga okukola ki azze ngakoze ki ng'alabikako mu bantu because you see bakoze kiri nabo bakimanyi mbu kibi kye bakoze ekyokumukuba ekyokumulinyirira ekyokukola ki so embeera bwetyo ate akakiiko obukiiko buno bubeera ne observers in all these kubanga since the matter of Kakwenza actually it's the matter that I think may have even prompted this naye nga mwami Mayanja bwagambye tuleme okutunulira ku bino tutunulire n'ebyemabega wetuvudde naye njagala ombulire kakiiko k'eddembe ly'obuntu kavuddeyo ddi okwogera because you see Kakwenza nga bakamukwata Jeno Muhozi yavaayo ku Twitter ye n'agamba namukutte olw'okukola ki olw'okunvuma kubanga nakula yavumye omulangira oshegeera so n'avaayo n'ayogera mbu yakoze eki namukutte naye bagamba oke wamukutte ali luddawa nga tasobola nakukola ki oshegeera so eddembe lyo akakiiko ako bwe kaba kakola nga kali function wavuddeyo nga kagamba kubanga kaali kalinako ne court order ng'egamba kubanga mwami Enanga yavaayo ne spokesperson bonna ne bakkiriza mbu Kakwenza bakoze eki bamulina naye nga tebasobola mu producinga kubanga afaanana bubi mu kifaananyi kye yalimu nga tosobola mu producinga kali tulina okuba ne mwami Twine kukutanya ku nsonga zino eza mwami Kakwenza natasobola kubanga atwegatako yali tasobola kujja kubanga ensonga eri complex oli akugambye omwana wa Katonda gwazaniddeko ate n'agattamu ne Katonda n'azanirako ne Katonda naye oba oli awo buli muntu alina okuweebwa kati n'okutyobola eddembe ly'obuntu tolinnyirira lya munno
omanyi omuntu you see these guys bino ebintu babyogeranga byokusaaga simanyi Choice dynasty simanyi biki mubirabanga ebyokusaaga naye in the real sense kati oli avayo n'agamba ono tayogerwako bw'oyogera ku muhoozi obanga okoze eki kati oyo kati bano batwin baba tebasobola nakukola ki kubanga ajja kujja wano ateekemu professionalism ayagala okwogera ate ebigenda naye muteeka mu kabi. That's why even these committees kyenvala nkugambe these committees cannot come out in such matters. So bino byonna bye tuli musimanyi oba committee simanyi oba committees of parliament on human rights biki bajja kukoma kufuna budgets zaabwe ba approving budgets enene bagende bajje at the end of the year bakole report bagambe Uganda ebaddemu okutyobola eddembe ly'obuntu eryenkanidde wano bakubirize bakole very big functions ate bayite ne Mwami Museveni abeereye guest of honor nga bamulaga biki ebibaddewo nakina kyajjajire kubanga ne Mwami Museveni avuddeyo n'ateekako najja ku address the president addressing a nation on human rights violation of human rights n'ateekako n'ebifaananyi si bino byagamba bugambi bimpulira naye n'ateekako n'ebifaananyi nga they on camera okitegeera nga ne komiti y'eddembe ly'obuntu terina kyevuddeyo kukola okitegeera so bino oba tulina komiti oba teri komiti I think the best thing is tulina okulaba nga tudiscussinze that question Mayanja gye yagambye okuddayo okutunuulira tulabe abakulembeze buli mutendero gwonna gwe baliko bakolerera ki bakolerera well-being of the people bakolerera kulaba nga bannayuganda babadde bulungi beeyagalidde mu nsi yaabwe kubanga you see when you promote human rights awo oba ogenze kuleeta people to challenge you because you see when there are human rights here and respected that means I will stand and challenge Mwami Museveni nga tewali ankoonako that means dear gundi registrar ajja kuvaayo alangirire mbu ekayunga nakwedda awangudde era kituufu awangudde nga tamanyi wali utawali agenda mukwatako ojja kulaba nga ne byabakama asobola okuvaayo n'alangirira mbu Mwami Museveni bakuwangudde but nga wakyaliwo violation of human rights ng'abantu balaba okuva mu Amini nga saabalamuzi nga bamukwata nga bagamba saabalamuzi abuzibbwawo saabalamuzi bamusse ng'owulira mbu archbishop bakoze eki bamusse kubanga omusajja yabaddeawo ng'annyonnyola story ya archbishop engeri gye bayita ku conference center n'abayita n'atandika okuyimba ne batandika okuyimba batandikira okuyimba oluyimba simanyi we have decided to follow Jesus and what nga bagezaako okulaga mbu Amini ne byonna byakola bo bagenda mu maaso n'okulaba nga bavumiridde ekutyobola eddembe ly'obuntu kati ng'abantu bamanyi mbu nno government abantu abali mu buyinza bakyasobola okukola ebintu bifaananyi bwe bityo teri agenda kuvaayo ne bw'aba ali mu komiti eyo okuvaayo akole something ekigenda okuvaayo ng'olaba kiri kyakuyamba bannayuganda because all that is there bali abali mu buyinza bo tebakolera kulaba nga barespectinze that baagala bakuumire abantu mu butamanya mu eddembe lyabwe nga balirinyiridde nga tebasobola kwetengerera so that babeerawo nga babafuga blindfolded. Tweyanza nnyo Mwami Kasule. Mwami Kyaguba, ekibuuzo kino kigenda straight wo waliwo omwami wanene akimpeereza nange asooke nkikubuuze. Mu Uganda tulinamu rule of law. Yes. Ana kyayongeddeko anaabuuza nti ekyagobererwa bwe tuba nga tukyagiina kyova olaba abantu abasinga abatwalibwa mu kooti bawozesebwa abatalina misango ng'emisango tegumusinze n'ateebwa alina omusanga gumusinze n'aweebwa ekibonerezo n'asibibwa gegamba I think that's what he meant. Waba akyayagala okumubuulira atunuulire what happened ku basirikale baffe of recent betwatwala mu court martial afende guti n'abasalira ne babasiba nakati bali mukomera. Waba ayagala okuwuliriza atunuulire omusango gwa Kazinda ey'embezolinga funds eza government ng'ezaali zigendereddwawo mu kuyamba multitude of Ugandans ne bamusalira n'ebintu ebimu ne babimuggyako ate ne bamugamba okuliwa over billions of money to the treasury of national treasury era n'atwalibwa mu komera. So waba tagoberera bintu bwe bityo
nsubira oba oli awo ajja kumanya nti we don't have a rule of law. Waba atunulira what happens basically in towns, waba nga abeera mu tawuni wonna wabeera, if police come ng'erina gweyagala okukwata, tebakwata kibuga kiramba, bakwatamu nti tunoonye Kyaguba bwe tunoonya, era ne bamukwata ne bamugamba nti wazze omusango bwe guti ne bwe guti, era ne bamukola charge sheet, ne bamutwala mu kooti, ne bamusalira wabanga omusango yaguzza kituufu, ne bamugenda ne bamusiba. Waba atunuulira ebiriwo kati right now, kyemanya ayagala kugulako ekiri ku Basegirinya, yalowooza nti amateeka tegakola. Segirinya yawangula omusango gw'obutasoma, ne bamugamba ne bamwejereza ogwo omusango ogwogamba nti teyalina mpapula za buyigirize, era n'awangula, n'aleeta proof omusango, ne bagamba nti nedda omusajja ono yasoma, era ekiraga nti yasoma kye kino, yagenda omusango gwa Segirinya bagamba tebamusavinga, so they did not take course, bagudismissinga on technicalities, so tebaproving oba yasoma oba teyasoma. Kyakola mateeka, right? No, you see, omanyi mwami nani Isma ayogeredde eddakiika 4 naye era tezimumaze. He wants to interject mu ddakiika 5 z'ompadde. That's what I know. Mwami Kyaguba, waliwo ensonga ebadde egenda mu maaso ey'okuba nti aba civilians bawozesebwa mu kooti ate ey'amagye. Ebyo byonna, the moment you find out nti omuntu mu Lunyankole mulimu ekigambo olugero olugamba nti embuzi yange lwebuze, embwayo lwevaamu obusa olulimu obwoya bufaana embuzi yange. Ontegedde? Abanyankola abamu abali bajja tuyambako, enkyogedde mu Luganda kute olutegedde. Ajja kyogera kyemanyi gyali awuliriza, ajja commentinga. Embuzi yange lwebuze, embwayo lwevaamu obusa obulimu obwoya obufaanana n'embuzi yange bwe badde efaanana. Kyotegeeza ebijambiya byali wano. Bwe twakwata omuntu omu n'omulala, ebijambiya ebyo ne bisirika. Kyogamba was a coincidence. Oba oli awo ensonga eno yali eyogeddwako nnyo mu Parliament, ensonga eyogeddwako akumwaka omugwo wakwata ne munne bwe baafuuka. Anti nze nkugambye oyo yenna alowooza nti tewali rule of law. Baganda baffe bwe baba nga bali eyo nga tubaleeta mu kooti, era specialist mbeera application najja n'awandiika beyiro, omulamuzi n'agamba nti nedda musooke mulinde. Omulamuzi n'agamba musooke mulinde, abantu bano tukyanoonyereza emisango gyabwe mizibu gya madda, era bwe tunaamala okunoonyereza the affairs will be sanctions, bagende ku kati bali kwa remand, meaning etteeka likola. Si buli omu omuntu ayogerebwako, nedda. Mwami Kasule singa bw'oli wano osinga eddembe ly'obwebanga ery'okweyogera tolirina, wali badde osobola nakujja kumpeewo kwogera kigambo, era nze abasajja abeehoyima bakwagala nnyo naye bakusuula. Kati ekkumi lye lyamulonda era limutembeeya. Anyway, ffe buli lw'otunuulira embeera gye tulimu nga Bannayuganda twewola nnyo amateeka. Nze saalisuubidde nti tugenda kukola abantu bateke flying squad wali olw'okuba bakoze ogw'amadda. Nedda, omuntu gw'otunuulira n'ogamba nti mukakwenza bakyamukwese kubanga embeera gyalimu si nnungi, ekyo nkyewuunya. Kubanga teri muntu agamba nti tumuterese kubanga twagala amale okutereera then tumuleete mu kooti. Bigambo ebitimbibwa Bannayuganda bagambe nti
babonya batulugunya abantu naye high court yalagira omwami ono aleetebwe mu kooti oba mulamu oba mufu meaning judiciary naye ate nekitagobererwa abanoonyereza bakyanoonyereza waliwo kyogamba eroni yagamba kiza yagamba ntamanyi gyali yali tamanyi waali paka webamulimandinga ekyo ekigambo bakyogera owaye nali sitegedde nti kino obutamanya bukujjako omusango nali sitegedde nti munaye waali okutuusa bamukola bwe bati no mu Luganda gamba ekyamazima mmanyi oba simanyi tosobola kuba munyogovu ate ng'oyokya beera kimu so amanyi nti ali kitalya gye bamulimandingira naye ono atugamba nti bali kumukolako facial skin eterere then bamulete mu kooti nengeri gye yatwalibwamu nengeri gye yalimandingibwamu ekitala oba nengeri gye yaleetebwamu mu kooti yali akukusibwa yalinga akukusibwa obukukusibwa kuba tolowooza nti omusibe yenna oba oliawo aba yeetaaga okufuna access ku bannamateeka abe ne famire yokumanya era kyovola ba eroni ye munnamateeka awe kyogamba Mabirizi Lukwago Malende bonna baligenze ne bagwera mu kooti emu bali mukoleza mu gundi omu bali mu faamu yemu oba faamu zonna ez'omuggwanga zigende ziwolereze kakwenza faamu zizanjawulo n'abantu banjawulo so naye kennyini yaza omusango gwe yaguddiza amanyiiwo ate tagwegaanangako ate yaguteeka mu public era kooti naye mwami Kyaguba kooti yayishinga order omwami ono aleetebwe mu kooti oba mulamu oba mufu naye bwe bamuleeta mu kooti yakola atya security yali waggulu w'amateeka no bwe bamuleeta mu kooti yakola atya bamuleeta mu kooti nga ne bannamateeka abe tebaliiwo kebere famire ye n'asalirwa ne bamulimandira bamuleeta mu kooti bannamateeka abe nga tebaliiwo naye kooti yagamba etya nti aleetebwe oba mulamu baki ne bamuleeta isn't it kati now what is the problem nothing now kati ebintu ebimu tulekanga there is what we call bano bali mu complaining democracy simanyi muli woba ogenze mu America twali wanne mbagamba mujja kutunulira America engeri okolamu ebintu byayo kyogamba omusirikale eyafukamira ku Floyd yali alaga kifaananyi nti poliisi bweto bwekola oba ye ng'omuntu era ne mukumusalira omusango basalira ki basalira ye ng'omuntu kati baagala basalira poliisi ya Amerika yonna naye ekifaananyi kye yasiiga kigendera ku poliisi no baagala basalira poliisi ya Amerika yonna nti bwetyo bwetta no so omuntu waza omusango nze mugambye ebigambo byange ebisoose muwulidde mbagambe there are what we call extremities omuntu wabanga akoze ekintu extremely avunaanyizibwako nga ye gwe wobanga oli mu kuvuma omuntu ng'omanyi nti ekyamazima okuvuma kibi ate okozesa mutimbagano mwasomako wano nga bagamba nti bw'okozesa obubi omutimbagano guba musango mu mateeka aga wano ate oli olw'okuba nti yavuma ku mutimbagano gwe yakozesa ate mulimu abamuwagira ennyo kwegamba kyeyakola kirungi nze nina abaana naye neighbor wabanga anvuma ng'abaana weebali abaana bagamba ye lwaki neighbor avuma taata waffe therefore abaana bange balina okwakitinga bagambe nedda taata waffe tomuvuma naye kati kambabuulire kyemugamba nti gw'omwami wobanga oli mubbi omukyala wo nga tamanyi nti oli mubbi kikujjako obubbi baleme era kooti poliisi bwejja omukyala ng'agamba naye nedda omukyala omwami wange si mubbi mumuleke ekyo tekikujjaako kubeera mubbi era bw'ogenda mu kooti batwala gwe nga ki mwami Kyaguba is it right okukumira omuntu mu detention okusuka essaawa namunana nga ssemateeka it depends it depends on what one a situation gye mulimu if there is what we call if there is a pandemic eremesa kooti okutuula you can asobola okubeererayo yes so kyemwagala tumute adde waabwe
adewaka awozesebwe nga tuli mu buzibu waliwo ebizibu right now kooti esobola kutu by the way we bamukwatira kooti yali mu recess okimanyi nti kooti zaali mu recess. Do you understand what you call recess in courts? No. Period abalamuzi gye obudde bwe bawa nga kooti zitula. Kati kooti kye yaweereza ekiragiro muba muleeta oba mulamu. Anti by then baali bagenda kuddamu okukola. Okay. Yeah. Kati onambuuziza omuntu is it right omuntu okubeerayo mu detention for okusuka this? Okusuka essaawa ne constitution yamwe yennyini ekugamba unless there is something like ABC. Unless there is a pandemic. Olugero lw'olunyankole olw'embuzi. Now, naye nange nkugamba bw'otulabako amato tuyita mbuzi. Ebigambo ebimu by'oyogera. Kati wano mu Uganda okumanya ebintu ebimu bikolebwa nga tugoberedde etteeka. Bwana Kasule ayogedde n'agamba Parliament esaana okuteesa nga tewali agigaana, tewali agikubye ku mata. Naye we have our property. Which property? UPDF. Okay. Is a property of the government. And they are bachikiira mache mu parliament. Kati mmwe muveeri mukube nga bwe mwagala anti nabo bantu kubanga bateesa. So property ya government. I also made genesis ya maji kuchikirirwa mu parliament. Nze nkugamba. They were supposed to be listening posts. Nze nkugambe we have our property in parliament. UPDF. That is the UPDF. Yes. Mwabate mwagala bulamu bwammwe mugende mwekube nga mwagala na yeffe we come in to rescue our property. Okay, tuyanze. So kati byonna bwe munayogera nga mulowooza nti mugenda kuzanyira ku buli nga bwe mwagala. Ensi si ya kuzanyirwako. Nalaba anu malema nga ali mukuoga na ali mugamba you are working for Zuma. You are working ngagamba speaker. Na good nagamba sergeant at arms come and take these guys out. Sergeant at what? At arms. Naye wano wa chalichi. Sergeant at arms. Chalichi. Sergeant at arms. Sergeant at arms is not a stranger in the parliament. Abera gwo mulonda. Mwami Kyaguba tweyanziza nnyo submission yo njagala sireke wa mwami Mayanja. Mwami Mayanja ayina ebigambo atuwadde example n'agamba ndebese engeri yagamba munti tulina ekizibu mu NRM. Gwe obanga olaba there is a problem where you are, leave. Good. Okay. Thank you. I can start from there. So you can as well go abroad. Osanze ekizibu. Now for us we are seeing we are contented with our party and we are contented with what we are going through. We are contented with our democracy kubanga tulina ne 10 points program is that later tweyanziza mwami Kyaguba mwami Mayanja. You want to talk about emyoga? Oboolya wali ba documenting ako ku nsonga ya activist muno mwami Kakwenza. Nsagala kugenda mu trap ya kuzimbagatanya nsonga ya Kakweza. Bansonga emu that it has achieved a fair coverage. Waliyo ba activists abatafunye mu kisogo. Luther Ferdinand nga muna Uganda. Ono agambye nti abalinga ba Luther Ferdinand balange be Uganda tebimunyumira agendeke Somalia obe Juba. That is the mindset. Ne Ferdinand ng'omuntu n'ekibiina kye ekya alternative social movement bote bakanya na kalulu ka 2021 nga bwe kaputambula entirely. Okay. Ferdinand ng'omuntu n'avaayo nga yeeyambisa constitution okulaga obutali bumativu bwe n'akalulu nga bwe kakoze batya bwe katambudde. Era yakwata ekifaananyi ekyefaananyirizaako oyo yalangirirwa nti yawangula n'akikolako emikolo wakati mu luguudo na n'emisango gyakyakola ki. Nategeezebwako nti lwaki ye yafuuka omulamuzi oyo n'amusalira emisango nti n'abaali bagenze mu kooti okuchalenjinga ebyobululu bafrustratingibwa ne bavaayo nga tebakoze batya. Ferdinand eyakwata kiddole n'akigeraageranya n'oyo omubbi w'akalulu Saabasezi n'akiwewenyula kibooko 13 wakati mu luguudo wakati. Kooti ya Uganda yamutwala mu General Court Martial n'emuvunaano ogw'obutujju ogw'okwagala okulya mu nsi olukwe. Alina ebyokulwanyisa zisabyalo wansi w'ekitanda kye, alina omukka ogw'obutwa, emisango gyonna service offenses zonna
bazivunaana omuntu atagendangako na muchaka gyali mu Kitalya prisons avunda tafunye na mukisa gwa kuapplyinga bail simply because in the wisdom of those who hold power bagamba nti ono mutujju therefore asana kutwalibwa mu military court martial. Njagala kujjukiza Mwami Kyaguba nti a debate ya human rights nze sagala gi confiningira ku opposition versus NRM, because I have seen cases where NRM members are also victims. Waliwo chairman yatwalibwa Kitali Nalfenya, meya wa Chege Kamwenje, NRM pure kada yatulaga pass wozo musango bakuleka yatulaga flat iron eyocha nga bagimutadde ku mubiri naye nga abagimutaddeko ku nyota balinako Uganda flag. How I wish we take time ne tulowooza ku luyimba lwe Uganda luno ne moto yaffe ati bomala okuwuliriza o Uganda the land that feeds us for God and my country ayambadde ebintu ebyo nakwata pass nagiteka ku muna Uganda munenge ekola ki ngeyokya. Ezo ze zimu ku cases nze zinjagadde okola ki okusikambulayo. Mwami Kyaguba sigenda nze kunenyera sikunyigira ku debate y'olwaleero because ngambye issues to deal with human rights, democracy, freedoms and the law biri alien tetunaba kubitegeera bulungi. Naye Mwami Kyaguba lwaki Mwami Museveni tugenda munenya nnyo olw'emyaka 35 lwa nsonga emu. Omukulembeze omulungi ekigendererwa kye kimanyibwa n'abo bakulembera. Mwami Museveni yekka yamanyi Uganda kyeyagala wajeva ne gyalaga ye kenyini mudobozi yagamba nti he has vision for Uganda alone. Dr. Milton Obote omubye ennyo ye byayagaliza Uganda yabiwandika mu black and white nagamba buli lunaku nja kuzuukukanga kulwanyisa butamanya kankomao kwekyochoka obutamanya. Now what has Museveni done? President Museveni has been the driver of ignorance in Uganda. You cannot have human rights, a debate about human rights. Ignorant. People are ignorant about their rights and freedoms and laws generally. Kakati, bano Kyaguba we bava ne batula mu zino studio ezinyirira bweziti n'okusalako ne basalako ne bagamba ate bunga banyirira their freedoms enough. Ne betololera mu ne boogera nga bakangaza ng'era omusezi eyagyeyo maiti mu mulimbo jjo olanga nti all is okay mu Uganda. Nti amagye gasobola ogenda ne gakuba ababaka b'abantu kibooko naye nakyogerako nga kiri right. Mu maka g'abasezi tekyewunyisa taata okudda n'emirambo ebiri ogw'omwana ne maama we eyeebeera pate. So bano abasezi ba NRA amagye okuyingira ne gakuba ababaka ba parliament abagezaako okugeegenya okubaako ne bye babuuza ku the contestation of power. It is okay. Nsembayo na kino tetusobola kwogera ku dembe ly'obuntu nga tetwogedde ku buyinza because zibeera forces bbiri wabeerawo power, rights, freedoms and duties. Obuyinza ababulina babujjawa fe abantu fe tukuŋŋunyuula ku buyinza because natural obuyinza bubeera muki ono tajja bitegeera. India nga Abangereza bafugayo Abayindi batukanaga naye Omungereza ng'asusse ne tukola tutya singa tumusiriikirira ne wakuvuma nga tonyiiga ne bwakuba tokaaba sirika. Ebyo bye bimu ku byakomya effuga bbiri Abangereza mu India. Mu Uganda ng'abantu tebannaba kutegeera minzaani eri wakati w'obuyinza, eddembe n'amateeka. Tukyaliwo wano nnyo. Abantu baffe balina history. Ate olidde onaga nti Amini yakwata abantu n'abateeka ku firing squad fine. Ne mu America once upon a time state was advocating for slave trade. You get? But after some time nga government ye America efunye ku bakulembeze abalina values endala. Era yali state yateekawo campaign ekwata buli yonna aba participating mu slave trade. Wano mu Uganda tulina president ajja n'agamba nti I think okwe-extractinga information okuva mu muntu ng'omukuba embooko it is barbaric.
but the same president after 2 weeks ajja kujja ku TV akomendinge sobi General Kale Kayihura ne methods zaabwe ez'okukola naye era n'abantu bajja kubeera contented simply because they don't know kiki kye balina okubeera ki nakyo so nze omulimu gwange naawe mwami Kasule ono Kyaguba tumulege kuba babasezi omanyi obusezi si habit obusezi bukiri genetic ono musezi n'abaana be bajja kuseera kizaale kati bano babasezi tetujja bamalira ko kiseera mwami Mayanja mbadde nsaba wa submission yo tovola mu nali kupano mu activism batuyigiriza okukozesa symbolic communication. I am using symbolism. So, symbols yakulira yakulira bukunja gye bali abantu amanya abaseze engeri beyisamu naye nze saakulirayo Mukyala Lilian bw'ogenda mu Uganda n'onoonyereza ku balwanyirizi b'eddembe sinza akulembera but I am sure I am among the list. abasezi era ngenda kujjawo so bwe manjogera ku bintu bino bwe nkozesa ekyokulabirako ekifaanana bwe kityo neetaaga ansinga ku level okukyalenjinga lwaki neeyambisiza ekyokulabirako ekyo nkugambye bwe nti ffenna nga bannayuganda we submitted ourselves to the constitution. This constitution erimu article egamba nti buli munnayuganda yenna alina obuvunaanyizibwa n'omulimu okulwanirira constitution eno n'ebirungi ebirimu era bw'olaba ng'esoomoozebwa eringa etaganjula oyisibwamu olugaayo kozesa buli kyonna ky'olina oba mbizi gireete oba kikikole ki okomyewo ekitiibwa n'obusukkulumu bwa constitution. Bano bannaffe baate babitegeera then what do we call them babasezi mwami Mayanja bo babiraba bulala bajja kutunulira embona ng'owunzika submission yo. Okay, submission yange mbadde njagala kubiraba Kasule omulanga nti nga tetunnayogera ku symptoms of human rights violations. Omulimu gwaffe ndowooza ffe generation yaffe gugenda kuba gumu nga bwolaba nti ba Martin Luther bayogera about the equality of the black and the white race mu US. But they did not live to feel to live experience ya struggles zaabwe. Oba oliawo omulimu gwange ne Kasule gwa kusomesa kokka bannayuganda betuzadde abapya nga n'abaana ba Kyaguba mwebali bwe banategeera obuwoomi bw'ebintu bino bajja kwerwanirira. The moment we fight ignorance of the rights, of duties, responsibilities and the law, bannayuganda bajja kukola ki? So the biggest challenge against human rights in Uganda is ignorance. Amagye negakyeyambisa ignorance eno tugijjewo tutya? Nakugambye nti lwaki nze Museveni musoosowaza ti Museveni ye driver wa ignorance. Emisomo egyali critical egiyamba abantu okwaappreciatinga the relationship between state and the led civic education n'ebifaanana ebyo political science President Museveni yabikyawa n'abigobera ddala n'abijjawo kati baabuwa osanga ekisajja nga kiringa Robert Kyaguba nga kikugamba President Museveni tavumwa naye nga yeerabidde tumugulira empale naye mwami Mayanja asigaze ekitiibwa kye ng'omukulembeze w'eggwanga. No. In modern society a head of state is a servant of the people. It's not a master. Si kabaka Ssaabasajja Kabaka yekka oba omukama oba omugabe oba kyabazinga abo Katonda be yatuwa director abo tetubabuuza. Ne bano ba Museveni gwe twawa muwogo ate nabo bwe yategeera kye balina mwami Kasule ne mwami Mayanja omukulembeze w'eggwanga yasigaza ekitiibwa kye ekiriwa akijawa ekimuweesa ekitiibwa no lindako ekimuweesa ekitiibwa si kutuula mu ntebe ekitiibwa akijja mu buweereza bwe eri ffe. The moment obuweereza obwo bubeera nga tebumatiza ekitiibwa talina kyova olaba Bagubo yagenda tayambadde saati Mobutu bamuziika ayimiridde. Lwaki? Obuweereza bwe obuyinza tubukuwa to do a specific job. Batukuwa obuyinza gwe n'obukozesa ngeri yagadibenga lye togwana kitiibwa. Kyova President Museveni atambula ne toyi efumbiro omusawo omuganda because teyesiga nti bano bakulembera bakyali mikwano gye. Mwami Mayanja wenjagalira okubuuza ekibuuzo kino nga gwe activist tolowooza nti ba activists bangi nnyo abakozeseza article 29 of the constitution eyogera ku freedom of speech and expression nga bagikozesa bubi? Ngani
omwami Kakwenzi yakwatiddwa. Are you convicting? First and foremost, tetujajinga Kakwenzi okutuusa nga bamututte in an appropriate court. Nji mukozesa nga example. Fine. The voltage program joli kulaba manya gwe jesezi. Mushoya mwe. Naye nkyeyongera okwebaza Mayanja ne mukulu Kasule. Mwebale okuba n'obugumiikiriza okubanga musale n'omusajja oyo mu studio ne mutamukubaako yadde engolo kali entonotono. Kubanga bw'endabye ng'alina engeri gy'abadde avuya ng'annyonnyola ekyagaanya okutwala Kakwenzi mu kkooti neeyongera okwewunya abantu b'emyaka gyaffe. Emmere gye balya mulina na kusembezaayo nsembeze kubanga nze bwe ngwa ku mmere mukulu Kyaguba gyalya ng'abaana bange bagisemberera obusemberezi bati nze mbakkirawo bulungi bakutwala kutwazi muzu era mwewale nnyo mukulu Kyaguba tubuulire menu y'emmere gyalya okumetera okulowooza bwatyo tuwandike mu mawulire n'abaana tubagambe n'abazzukulu tebagezanga okusemberera emmere eyo ne bw'ogiwa kkapa eyinza okutandika okulowooza bwatyo tosobola gamba buno ekyagana okutwaza Kyaguba mu kkooti kimanya nga pandemic ni Kyaguba akozesa mmere kibannange obwo obumu abujjawa ensi eraba amasanyalaze kwegali abantu bataddeko data waabwe balaba ebintu Kyaguba byavuyana byalinga aluka obuluso oba ebyenda by'embuzi nga biruka eno bwe bijiika bye mujiikira. You know, it's just so unbelievable and surprisingly he's of our age. Agenda okushoya mwe bamukuliseeyo kulikayo taata n'omukyala afukamire saasire ensi eno Kyaguba weenenyewe kwe mu mutima ng'abakasuki bagamba ogabe ogukusinze gukusingidde ddala tujja kusonyiwa avumi. Sijja kutwala ndowooza zammwe. Mbadde maliriza. Obuziza nti tewaliyo tewaliwo ba activists abamu tolowooza nti bakozesezza bwe tutegeera nti activist akozesezza bubi eddembe lye ani aregulating kati kanku ekyokulabirako in a modern society ebigambo Kakweza bye yawandiika mu katabo ke tebiri criminal ate byateeka ku Twitter. It is okay. Obodia example ndala jinyizo okuwa example ndala jinyizo okuwa ya Dr. Stella Nyanzi because manyejo badolaga and I am privileged ebintu bya Stella mu court naliyo ole but what I'm saying is nti ebintu bya Kakweza ne muhozi ne ka family kaabwe bwe bibeera nga biri criminal okay bwe bibeera nga birina bwe birumya you go into civil suits. Era tulabyeko Charles Onyango Bo Waflogutu n'abalala nga bachallenging ba now and again. But the good news is the misango gyonna gye babavunaana okweyambisa bubi that article of free speech gyonna bagiwangudde. Kitegeeza nti bano abatuula ne baga nti oyo kirabika atulumbye nnyo byawandise si birungi omulimu gwabwe mutono abalamuzi ba Goodis province. Ne mwami Mayanja nga tonna bagenda wala okiririza nnyo mu retired Colonel Dr. Kiza Besigye. Yes. Era omwami ono political activist. Naye tumulabyeko lwavuddeyo kozesa lulimi luvoola oba oliawo nga ayanja ensonga. Era ensonga zonna zayogerako taatakinga individual wabula ayogera ku government biki byetaaga okubanga ekola. Ate nga tukkiriza nti oba oliawo enkola eno erina kyekyusizaawo. Enkola y'okwatakinga aba individuals ba activists gye bakozesa eyina ekyenjawulo kyekyusa. Nakugambye nti bw'obeera president for 35 years nga kyokka project yo mission yo kwe kusiga obuwutufu obeere n'abawuttaavu ng'aba citizens bo then gumiikiriza enneeyisa y'abawutufu. Kiza Besigye government ze yakuliramu zalwananga nga zirwanyisa obuwutufu kyovola benneeyisa ye yanjawulo. So what do you expect ku bantu ababadde bayonka President Museveni nga head of state from 1986 when he was given a platform to address the nation yagamba all past leaders are swines. And it has been going on and on and on. So it is illegal nzo okumulowoozaako nga bwenjagala but for him simply because he's a head of state yalina eddembe okujja okumpemula buli wanaayagala. It is not going to work. Mwami Mayanja, the likes of Kakweza are out to press a point
bw'oba omanyi nti ozze mu mulimu gwa kutukulembera we must account you ate togenda tudictatingira the methods and methodologies of accounting you yeyeyambisiza kitone kyakuwandiika simirawo estera wenjagalira wennyini okubuuza nti activism abamu gwe bakola nga bavuma ye activism agenda okyusa eggwanga lino ndi wa mukisa nti naliko mu kooti ejjinja bankwatanga nva ku talk show ku Saturday bagiyita ndabirwamu ne banvunaana omusango gwa incitement inciting violence and what have you nali mu kooti ya chief magistrate ejjinja musango guno nze nagumalamu emyaka 4 naye rulinga eyo ngisoma buli lunaku nempa amaanyi nti omulamuzi yawandiika n'agamba nti omusango gwe mwavunaanya abantu bano ingredients zaagwo temuziprovinzi wabula omusango gw'endowooza gwe mwandibawaabidde gwakuvuma baki bakulembeze naye mu mateeka ge mwakwotinze mu Penal Code Act temulimu provision egaana muntu kuvuma most especially nga awadde endowooza ye okusinziira ku mpeereza ye because the debate kwolwo olunaku yali nti Kadaaga maama Busoga ng'abasoga balwala envunza bafa nze ne ngamba nedda teriyo maama ayinza kulya nga abaana be tebannakola ki tosobola kubeera namba 3 mu Uganda ng'ekitundu ky'okulembera ekikufudde ne maama ate kyo kyekinambemu mu bwavu awo nze we nasinziira so what am I trying to say nti mu mateeka there is nothing wrong okuvuma omukulembeze especially ng'omuvuma ng'osinziira ku mandate gye wamuwa President Museveni wawaga nti ogenda kukuuma emirembe n'abantu baabyo enkya ne wavuga bomu 2 ez'amaanyi ezimenya ebizimbe ezitta abantu 6 nze nganze gwofuga ndi waddemba okulowoozaako okusinziira ku bwe nakaluubiriddwa nga gw'olaga jjalidde obuvunanyizibwa oyo activism bw'atyo ayina ebibala byazaala activism mu Uganda is a challenge. It is something that we need to talk about as activists. Ekkubo lyaffe tools ze tukozesa vis-a-vis kiki kye twagala okola ki okufunamu bokere nkya n'ogamba abantu nti mugule Jambia tugende e Kayunga tukwate ababbi b'obululu oyinza okuba nga olina kyoyagala otugamba naye ojja kumaliriza nga ate naawe okulyetinza ekizibu ekinene okusinga kyoyagala ogenda okola ki. So I think as activists generally in Uganda we need to have a retreat to talk about our methods of work. Okay, tweyanziza nnyo mwami Mayanja njagala nsomeko ku comments waneno katono nnyo mwami Rogers Turehabu yagamba basically what Kyaguba is promoting is fascism. It is one thing to associate with the ruling party, which is essentially okay, but it's shamefully and categorically wrong for him to go against the common human conscience just for political patronage. Unfortunately, his son or daughter might end up in the opposition and therefore at the receiving end of his advocacy today. I wish he could be a little more objective because at the end of the day, it is about us, the majority wanayinchi, as opposed to the minority ruling dynasty. Oyinakyongerezako ku mwami ono byagambye? Ebigambo bye bitumenyeremu bibadde bizito ate nga biwomu. Conscience kira kibadde ki? Anyway, buli omu alina endowooza ekukikyakkiririzaamu. Okay. Sigenda nze kwogera bigambo bibanyumira nga tutuuse mu mbeera ey'okuba nti tuli mu kwagala okugyawo ekizibu ku mibiri gyaffe. W'obanga omanyi nti oli muzzi wa misango era oli mukozi wa bikolobero ne weerimbika mu kwagala etteeka li protecting mu kuza omusango gwo ogenda kugenda n'etteeka lyo likuyingize mu tteeka eddala erigenda okutwala bakusibe. So sigenda kukkiriza mu muntu yenna agamba nti olw'okuba mpagira ekibiina kya NRM mbabuulire mwe kye musinga okwagala nti mukimanyi woba ovumye President Museveni ddembe lyo neme kugamba nti n'okuvuma obuvumi mu Buganda wano woddamu omukulu kiba kikyamu ani kabaka yenna ne taata wange nze wemba nziramu taata wange tata nina engeri nfukamira n'ofukamira ne ngamba anti mwakuziba bubi
So that's what we call moral decadence in the society. Wobanga gwakuzibwa bubi tolowooza nti nange ngenda kufaanana oba ne Kasule akufaanane. That's the reason why you calling buli omu banaye mujje mutwegatteko mutuyambe tunule nga no one is turning up. Okay. In the name of okweyita ba activists. So the moment you think nti oli mukola ekintu ekikuswaza manya nti ekikuswaza gwoli mukikola kwakulaba. Okay, mwami Kyaguba tuyanzege mwami Kasule. And more so kansooke nkugambe kino, those who think nti resisting arrest obanga webanga bakutte gwe Lilian never ngamba nti please omuntu oyo mumutwala wa oba oli mukola kituufu ekyo kikyamu. Wait omuntu bamutuse ku police. Then make a follow up. Ogenda ogambe nti afende nalabyeko gundi nga mumuleta wa naye what happened bakuwe answer. Okay. Then awo mugenda kukiriziganya ku muntu omusango gwazizza na kiki kye mugenda okukola musobole okunoga eddagala ku kizibu ekiriwo. Tweyanziza nnyo mwami Kyaguba. Mwami Kasule, kibuuzo kyazze mu inbox yange nga waliwo munnayuganda yeebuuza nti mwenga abali ku ludda oluwabula gavumenti kiki kye mukoze okulaba nga ensonga zino ez'okutyobola eddembe ly'obuntu oba oliawo zikendeera oba ziviirawo ddala? Kyetuli mu kukola ssaawa zino creating awareness. Mwami Mayanja akugambye ekizibu kya Uganda eky'okutyobola eddembe ly'obuntu butamanya. Ate mwami Museveni emyaka 37 gy'amaze mu buyinza kyasinze okukola okusiga mu Uganda bwe butamanya. Because bwe baba abantu nga tebali ignorant abafuga somero ki nga somesa ki. You see mwami Mayanja akugambye mwami Mayanja akugambye mbu today ne ebintu ebyali bisomebwa ng'abaana bisobola obaweereza okutegeera. I'm a student of social sciences but currently in studying social sciences in Uganda nga toyina musomesa ali wabweru no depending ku bya class tosobola kutegeera kintu kyonna because the content is what diluted. Bakuweerezaako ekyo kubanga nabo batya omusomesa lecturer abeera mu lecture room naye ng'atya n'abaana basomesa nga tamanyi gwasomesa obaani oba Omumbejja oba ki. So embeera bwetu buli wamu wonna bataddewo they are suspicious abantu bakola ki baagala kufuna magezi ga kubajjawo. Kankubuulire mu NRM budde buno kati ng'olina amagezi ageetengeredde ng'omutwe gwe gutegeera bulungi tosobola toyina mu space toyinamu era ebalina mu space be bobolaba bakyakubanga jja wano n'ekirungi muno bwaba akitegeera naye nga yasobola okujja n'ayogera nga bw'abyogera ng'akudaala ng'akola ki eggwanga okutambuza abantu omwami atemerireho Alex agambye Kasule Ismail is right. In Uganda we have a very few members in positions of service who are serving mother country patriotically. Most of them are promoting their personal interests as well as those of the appointing authority. Mugisha muntu bwatu mwami atwemeriho Alex bwagamba kituufu kyovola baba Mugisha muntu babesije they left. They couldn't. Let me tell you Mugisha muntu akugamba when mwami Kasule ngosiba Mugisha muntu akugamba bwe bali ekyenkwanzi ne mwami Museveni n'aleeta ekyo ky'okukyusa okujja ekomo ku bisanja n'agamba kati twogedde buli kimu kiri bwe kiti tugenda kutambuza bwe tuti n'agamba ndowooza tewaliyo ayina another opinion. Yena mugamba nze njiina meeting bagigalirawo ne batamukkiriza nakola ki. That's how ebirala besi byandika mu mpaka. Kyengamba abana Uganda fenna tunoonya okumanya mu Busiraamu bakugamba n'omubaka Nabi Muhammad eddembe ne gundi libeere erigyali aya gye yasooka okumukkira yali egamba kusoma soma otegeere Mukama Katonda wo. Kati naffe bino bye twogerako ddembe ly'obuntu rule of law biki buyinza tubisome tubitegeere tumanye kye tulwanirira kye twagala n'eddembe lyaffe lye twagala okubeera nayo lifaanana litya awo tujja okutereeza. Tuyanzege mukyala nakyalina era osomye comments zo olulimi lw'okozesa obuwulira tetukkaanya nalwo. Lavet Nori agambye akulaba mwami Kasule era aliho imaji asinzidde okubanga laba mwami Kyaguba naawe mudakiika emu sibula abatulabe mwenna
abakomenti nze mwebale kuteekako data wammwe ne mubeera naffe. Mwebale okuba nti mugoberedde okuva otandikidde okutuusa we tuwunzikidde. Mwenna sigenda kumenya nti kinoomu naye tubeebaza kubanga mutuwa amaanyi. Mwebale naye mutwale abaana babageme polio tembakweka mutwala mugende mwe abatanagema abatakwegema covid mugende bageme ekisinga kyonna muzeeyo abaana ku masomero tweyanziza obwongo bwabwe bubeere open mu ggwanga lino. Mwami Kyaguba tweyanzege. Waliwo wano omwami ataddeyo ka comment. Sometimes I guess listening to submissions of Kyaguba makes your day as if he was given what to say and in the middle of the discussion he forgets the script. Sijja kwogera bikusanyusa kubanga naawe olina endowooza yo. Okay. Nze nga Kyaguba njogera ekintu ekituufu nonkyawa oba n'otwala kyenkugambye. Okay, mwami Kyaguba kambagalize kyemunjagaliza. Mwami Kyaguba kansabe mwami Mayanja naye mudakiike mwasibula abatulabe. Okusooka ku byonna njagala okukolimira omukulembeze w'ekitongole ekirwanyirizi ky'eddembe ly'abantu yuze yavaayo n'akinagguka ku Twitter mbu waliyo abalwanyirizi b'eddembe abamu abeeyambisa social media platforms okuportrayinga security organs zaffe ng'embi. Simanyi oba ya mukyalo oba mwami nkolimira olunaku lwe baamuzaala lwa nsonga. Yona abadde ku kooti Nakawa nga mbagayingira mukwano gwange okufuna court bail ne production warrant. Nga ndaddeyo argument esinga obulungi state yangambye as a human being I'm convinced. But as a state no matter my business is to object, to say no. Njagadde okusomesa omuntu oyo nti omulimu gwonga human rights organization defender. Your business is not the welfare of our security organs. Your business is our rights. Ngosibula mwami Mayanja. Njagala okuyita bannayuganda nti abenaale mukachanga baleeta ogubozibozi ogunyangera embozi z'abasezi. Ziguno ogubozibozi ngwagala ogwa parliamentary system versus universal adult suffrage ku presidential elections. Lwaki? Nti olaba bino betubadde twogerako nti eddembe ly'obuntu. Bwe tukyusa system president ne tumuggyako obuyinza obumu mu parliamentary system ne tufunayo organs endala eziteekawo committees nga zino eza human rights tujja kutandika okufuna ekinyusi naye nkulayirira nga president Museveni ye munnabyafuzi yekka asinga constituency ennene ng'era atambulira ku principle nti the winner takes it all. Kati bwajja n'atuteerawo obukomiti nga bulinganga bugologoosi bwe bujja ne bukebera human rights naye nga bukola mulimu gwaki gwa kuviolatinga human rights. We are not going to move. Njagala kumaliriza na kino kyokka nti abakulembeze omulimu gwabwe the calling of leaders is to inspire people in greatness and improvement of their lives. Njagala bannayuganda mufumiitirize ku kwolesebwa kwa mwami Museveni atukulembera muki esala ya kitaffe eri mugulera mwami Mayanja tweyanze gesagala nyongerezako kigambo n'ekimu ku bigambo byayogedde mwebale nnyo mwenna abadeko okuva gye twatandikidde paka wano tugenda okubanga ate tuwunzikira show yaffe ey'olwaliro. Mwami yatwemerireho Alex webale nnyo kubanga kwoli, mwami Mutale Faruk webale kubanga kwoli, omwami tumuhimbise kwali n'abalala bangi nnyo Jeremiah Mukibi ne Rita webale nnyo kubanga ate otugobereranga bulijjo. Njagala okwebaza ttiimu gye tukoze naye olwaliro. Ku kamera kubaddeko omwami Rogers Lyahabwe awamu n'omukyala Anita Musementa, mu control room wali omukyala Teddy Tenjo Nabukeera, omwami Jeremiah Mukibi ate n'omwami Mukose Arnold Anthony. Njagala okwebaza pano gye tubadde naye olwaleero ate era nga wano wengenda okusinziira mbaagaliza okubeera obulungi. Tusisinkana omulundi ogujja mweraba.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.